Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obbanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyo yonna yonna gy'osinzira oba diaspora oba mitala w'amayanja luddawa naye kasita tubeera ng'eddoboozi lyaffe lino likutuukako okola kyamaanyi nnyo webale kusubscribinga kusobola kulaba ng'oyongerayo eddoboozi lino lisobole okuba nga lituukako oyo gwe lirina okutuukako. Baganda bange mbakulisaayo nnyo mu lunaku olwaliro kansubire nti buli muntu lumugendedde bulungi nnyo. Jeno Muhoozi Kayine Lugaba asinzidde ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agenda mu maaso n'okuba ng'amookinga eri abayekera ba ADF. Jjukira nti nno ennaku eziyise emabega zonna aziyeewera nkolokooto nga wagenda okuwamba n'okusalako ekibuga Kisangani. Oluvannyuma lw'abayekera ba M23 okusiizinga ne bagaa tebagenda kweyongerayo ku expandinga na ku advancinga amagye gaabwe kweyongerayo eri mu kasente akayitibwa Kisangani. Jjukira nti no Kisangani yeringa katawuni akasigaddewo akalimu ebyobugagga mu Democratic Republic of Congo. Kakati gavumenti y'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo lyatunuulidde nnyo katawuni kano oluvannyuma lw'abayekera okuwamba katawuni akaliraanyewo ke bayita Walukale era obweraliikirivu bwabajjira nga kirowoozesebwa nti no bano bandibanga bagenda mu maaso n'okuba nga bagenda kwolekera ku advancinga amagye gaabwe bawambe akabuga kano ke bayita Kisangani. Naye abayekera bagaffe tuli wano okunoonya ntalo, tuli wano okunoonya mirembe era kye tunoonya bwa governance. Wabula ffe tulwanirira ddembe lyaffe, tulwanirira justice gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati Jeno Muhoozi Kayine Lugaba oluvannyuma lw'abayeekera abaana ba M23 okugaana okuwamba ekibuga ekyo yavaayo n'alangirira nga walesewo options bbiri. Bo abajaasi ba UPDF yagamba nti bagenda kusalako katawuni ke bayita Kisangani bakawambe oba si ekyo abayeekera ba M23 bakawambe mangu nga bo tebannakawamba. Kino nno kya drawing attention eri eggwanga erya Democratic Republic of Congo kuba kino kiba kiraga nti nno amagye g'eggwanga erya Uganda gagenda maaso n'okuyeekera eggwanga erya Congo ya DRC. So nga ate baatugamba nti aba UPDF badeploying okusobola okulaba nga batebenkeza eddembe mu Democratic Republic of Congo. Kakati lwaki babeera bali so interested mu kuwamba ebitundu abayeekera bana ba M23 bandiyagadde okuwamba? Kinyusi ki ekiri mu kasente ako? Waaki ne Uganda nayo ekeyagaliza? Lwaki abayeekera bakawamba? Kino statement gye yakola kikulaga nti abayeekera bawamba kano katawuni kitegeeza ne Uganda efunamu. Bwe baba tebakawambye kitegeeza tebalina bafiiriza baba UPDF bagendagenda mu maaso n'okuba nga bakola ki bakawamba. Abula avuddeyo n'agamba ku luno Jeno Muhoozi Kayine Lugaba nti temulowooza nti nno natidde buti kuba ebbanga lyonna bamulinze agenda wamba akabuga tetunnalaba waatekinga step. Agamba asirwa kuba nti natidde buti era sobola nakwesikamu mu kuwamba kabuga ako Kisangani. Wabula nze okuva mu buto bwange nga ndi mumegganye era nga ndi mulwanyi nga mmeggana n'abavubuka abanene abansinga so siinaamu wadde kutyako wadde n'okumuuna okweddagala. Era bwe ŋŋamba nti nongera kusalako akabuga Kisangani mba ŋŋenda kukasalako naye nga sisobola kutya kusalako kabuga ako kawamba. Statement eyo eraze nti ng'eggwanga erya Uganda, jjukira ono Chief of Defence Force mulamba mu Uganda, yaze nti Uganda erinamu okweyagaliza okuwamba ebitundu ebimu mu Democratic Republic of Congo. Era kino kye kijja mu maaso mujja kulaba nga bitandise okuba nga bitattana diplomatic relation enkolagana wakati wa Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kisekedi ajja kuddeyo asumagire alowooze nti no bano banne badeployinga amagye genamuwa mirembe na providinga security mu ggwanga eri ajja genda okwekanga ng'ebyobugagga byonna bimaliddwayo. Mukwano gwange olowooza otya ku nsonga eno? Nkwanirizaako mu comment section jangu otangaaze tuwe ndowoozayo gwe mukwano gwe mbaanirizaako mwenna mwenna era mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai,
abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV. Mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.